muganda ng'asuubira okuwayira oba okuwasa naye nkuwagabwa muganda wange gw'asuubira okuwasa oba asuubira okuwayira tokolanga ensobi n'okwata obuuma bwo n'osooka n'obwanjulamu oba n'obuwasamu omukazi nga tonnazimba nnyumba nkiddamu mu bintu byonna byolina okukola mu bulamu bwo osookanga kubanga maka ebisigadde ne bijja oluvannyuma ensimbi z'otadde mu maka tezisenguka naye ate ensimbi z'otadde mu mukazi wattu zisobola okubanga omukazi akeera enkya ne yeekyanga n'agenda ng'ate omukuba embaga va omwange nga ne sente zikyadda kubanga ziba zigenze mwazisaasanya mu bintu ebitalina mugaso so njala kugamba nti amakaago tegasobola kusenguka gagenda kubeerawo naye omuntu gw'owasizza embaga nga tonnawasa oba tonnazimba asobola okwesula mu jjulume gye ne bimutama mu budde obutono nnyo n'agenda ng'onoonya obukadde 10 obukadde bwonna kasita bwanga busukka mu bukadde 10 okudda waggulu ezo sente ziba za mugaso nnyo kati ngenda kuga mufuuka munnange nga tonnawasa mukazi muteekamu ssente zonna sooka ozimba amaka olw'ensonga lwaki gamba zimba amaka olwaleero ogenda kuwayira oba oyagala okukwana omuwala omuwala oyogenda mukwana naye ng'okimanyi nti ebivaamu mu nkola eyaffe y'obutonde buli lw'ojjamu engoye nga togenda kunaawa oba togenda kwetaawuluza ng'ogenda mu kikolo eky'abantu abakulu ebitundu 9 ku buli 10 oba ogenda kufunisa omukyalo oyo olubuto olubuto olwo kiba kitegeeza omwana oyo agenda kula mubadde babiri jjukira kati mufuuse basatu mujja kufuuka basatu mufuuke bana bwe munaafuuka bana mugenda kufuuka bataano era onoosigala oli mu muzigo ogwo oba onoosigala oli mbupangisa kitegeeza nti olina okuleetinga mo space gy'okuma okuzaala kati ngenda kutegeeza gwe nga tonnayagala kwonna bulamu bwonooneke kubanga ojja kuba akazaala ono ozeeko owookubiri anoonye school fees tojja kusobola pressure ya school fees ya bupangisa sente zaakulya na buli kimu so nga ate kiri oba wakimala lumu n'okimala so njala kugamugana yenna omulenzi ali ekigwero kikyo nga tonneepankira ku mwana wa musajja yenna nga muwala sooka ozimba amaka oba sooka ozimba ekisu kyonna woba okizimbye kubanga tewali wala nga wo ekigwero gye nkifundikidde kati katusimbe vidiyo vidiyo y'olwaleero egenda kubeera nkambwe mukko yanjawulo ku vidiyo endala zonna egenda kubeera nkambwe mukko ndowooza kansooke mpiseewo obubaka buno lumu ensi eryoke eyaname kansooke mpiseewo obubaka buno ensi eryoke eyaname obubaka buno bwe buluwa kansooke nti pulezidenti wa Robert Kyagulanyi Ssentamu atuuse mukama wange njagala bakusalemu akantu kano bakakuwe wepona waliranye Ssaabasajja Kabaka njagala akantu kano bakakuwe oba bakamuwe akawulire bulungi nnyo okusookera ddala njala toola mukisa guno otegeeza mwenna bannayuganda nga sawudde mu kitundu kikya Uganda gy'ova eggwanga lye tuli mu Uganda liri ku bikukujju obutwa ennaku zino butambula businga n'amasasi era businga n'abatemu abali mu Uganda obutwa butambulira ddala eyo nga sinagendayo ndowooza nga sinagenda mu kino kansuke mala okuyisaawo ebirango bino bisatu tulyoke tugende mu maaso kansuke mala okuyisa ebirango bino bisatu okusookera ddala nja twala okusaasira kwange eri Professor Gordon wava munno kitalo nnyo ekya muganda waffe Joel Kayima eyafiiridde mu ggwanga erya Thailand bwe yabadde atutteyo omukyala w'endowooza okufuna obujjanjabi obusinga kubadde Uganda kale kitaffe era jjajjaffe Professor Gordon wava munno kitalo nnyo ekyokufiirwako muganda waffe ono yafudde olunaku lwajjo bwe yabadde ng'ali mu ggwanga erya Thailand bwe yagudde mu kinaabiro n'afa enenfa mu Uganda nnyingi nnyo enenfa nnyingi omuganda waffe mukama gwe yajjuludde olunaku lwajjo ono y'omu ku badde baddukanya kampuni za Professor Gordon wava munno ne Katonda yamujjuludde kitalo nnyo ddala mukama akugumye Professor naye nga bw'eri enkola yange sijja kirwako naye naawe wali weebuuze lwaki kyabaddewo ekyo tukireke ensonga endala era njala tutwala omukisa guno okubikira Obuganda n'okuluma kutuuka Ssaabasajja Kabaka omutegeeza twakomye bubi gusinza ayi beene na mwenna bazzukulu bannange Abaganda
abasibuka mu Buganda bazzukulu ba kintu kitalo nnyo ddala ekirya bajjajjaffe abakulu abatakabibika kikudde ekkuuli nnaku ntono nnyo emabega jjajjaffe omutaka akulira ekika ky'ekiwere Luwonko Mbaale za Muwanga James bw'atyo naye yabuze ntwale mukisa guno okutegeeza mwenna Abaganda ne bazzukulu bannange ababika ebyenjawulo nti mutegeeze bajjajja babere begendereza nnyo waliwo ekirya abataka nga kisibukira ddala Mengo ng'omukono guva Mengo kale jala kubikira Ssaabasajja Kabaka n'omutegeeza nti kitalo nnyo ddala twakumye bubi omutaka omu ku bataka bo jjajjaffe omutaka w'ekika ky'ekiwere Luwonko Mbaale za Muwanga James munnange bw'atyo yabuze mwenna abadde tebamumanyi ebifaananyi twabitadde ku mutimbagano byono jjajjaffe omubuze naye yabuze kitegeeza nti omwaka guno gukka bukyanga tutandika okwogera ensonga z'abantu abali Mengo abagenda okusaanyizibwawo kigenda mu maaso okuba nti abataka bano babula buli kintu kyonna ekirimu okubula kw'omutaka omukungu Mengo obuvunaanyizibwa ebitundu 95 ku buli 100 bwawasanya Kawolo Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja mu system ey'okugyawo abataka ab'enkizo ye ateekewo abataka be ab'ensowolo okusinziira ku biki by'abaakola era njala bategeeza nzize ntegeeza bajjajjaffe abataka b'ebika Baganda bagamba mubeere beegendereza nnyo ekibanoonya kyambadde ate kisalidde n'okusalirira ate nga kiri mu Mengo wennyini mmanyi abamulira ku nsiko ne si kyekikulu mwegendereze na kino kigenda eri bannabyabufuzi bonna abatakwatagana Mayiga ne Yoseri mule bulungi nnyo bw'oba ogenda mu kifo kyonna okulya oba okunywa olina okubeera omwegendereza kubanga obutwa buli waggulu wabula njagala kutegeeza essaawa w'oliridde ekintu oba w'onyweredde ekintu n'ofunamu enkenyera yonna n'obanga awulidde nti olina tenslights oba ofunyeemu ekikeeto oba ofunyeemu ekintu kyonna ekyokwekengera nkusaba mu ssaawa zitasukka 12 genda olaba omusawo bakuggyeko tesiti z'obutwa bw'oba olina obusobozi fuluma eggwanga ogende mu ggwanga eddene ofune obujjanjabi nga tezinasukka ssaawa 48 olw'ensonga obutwa kati Museveni bwagaba obutwa butta mpola naye mukutta empola bakati butandika n'okukulumya joints bw'otatwala budde within 48 hours oba tokyasobola kuwonyezebwa ng'omugenzi Hussein Kyanjo bwe bamuwere South Africa singa yatwala essaawa 12 n'agenda mu ddwaliro nga teyalinda kudda Uganda oba kwebuuza ku muntu yandibadde akyali mulamu naye obutwa buno babugabayira ddala kati njala kutegeeza w'olira ekintu kyonna n'owulira nga kikukyusizza embeerayo ng'owulira ebintu bitegeera ddukirawo mbagirawo ofune antidote era njala bakubiriza omulanga mwenna ng'omanyi nti oli munnabyabufuzi owakanya oli wankyukakyuka mugende mu pharmaceuticals oba mu pharmacies mugule eddagala ly'ebisiriiza libayita deactivated charcoal oba charcoal tablets oba gye bayita carbonate tablets ez'empeke enzirugavu zisobola okukolera nga first aid okubanga zisobola okutaasaako ku butwa obwo mpaka onotuuka ku musawo buli muntu oba oli mugezi nkusaba otambule n'empeke ezo eza charcoal tablets enzirugavu bazikola mu manda bw'oba tosobola zifuna osobola okufuna olusennyente lwo n'olusennyeka bulungi n'olukuba bulungi nnyo nomala olusengejja n'olibamu amazzi n'oddamu n'olusengejja noba nga osobola okunywa ku makya mu ttuntu n'olweggulo okendeeza ku bulumi nga bw'olina okufuna treatment eri professional awo nvuddewo nno kati ngenze mu butereevu akatambi katandise tutandikidde wano mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu buno baka kamukuyisize wengenda okugattako n'obwa Ssaabasajja Kabaka kuba bonna bwajjidde lumu mumpuliriza bulungi nnyo era njala mugamba awulira akantu kano Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu kansubira nti oli bulungi gye balako gy'otuusaako engalo kulikayo jjo mu kusinza enajja nankombe nga bwe nkugamba nti buli ssaawa 48 mu ssaawa 24 ezikola olunaku nti ekitongole kya Chieftains of Military Intelligence nekya Internal Security Organization SACO nekya Crime Intelligence Crime nga kino kikulirwa
Damulya Christopher kiri kya James Birungi noli Emekatabazi ku biragiro bya Yoseri ne mutabani we Muhoozi Kanyerugaba era abapulaninga omulundi omulala okuddamu okuwa obutwa era ngo already bamaze dda okuwandiika mu bitabo byabwe mu ngeri ki gye bagenda okikolamu era ndowooza bo balowooza bakatonda. Lwaki ku mulundi guno message eno ya njawulo? Mr. President, wuliriza bulungi Joseph. Njala kutegeeza nti Museveni lwa bagenda okutta omuntu asooka kumanya ki kyagenda okukozesa mu kye tuyita postmortem report. Yoseri lwa bagenda kutta omuntu asooka kumanya bwagenda kukola postmortem report. Wuliriza bulungi nnyo. Yoseri n'ekibinja kye nga bwe nkisomye bagambye nti tuteekwa okumaliza Kyagulanyi before the end of this year oba before the end of June next year. Naye bagenda kikola batya? The only option erisigaddewo ya butwa. Nakulabula lega nti kebera nnyo mu bantu booli nabo omuntu akujja kumbaako tutte butwazi kulya mmere sime kulya nkimanyi ekyo kimanyi bulungi naye kati ekizibu ekiriwo kikino. Olw'okuba nti luli bwagenda okukyalira kanso luli bwagenda okukyalira ne bakuba akatebe ka tear gas bakubira akatebe ka tear gas. Kati bano mu postmortem report bo gye bawandiise dda okusinziira ku likodi zaabwe ze bakola bagamba bwe bati ntugenda mu obutwa bwaffe naye mu report tugenda kuwandiika nti cause eyavuddeko okufa kwa Kyagulanyi yavudde ku katiya gas canister ke baamukubanga ali e Bulindo. Bo babagenda okutta omuntu basooka kufuna postmortem gye bagenda okukola. Yes, ewa kanso musisi e Bulindo gye lyagenze. Kati bo mu report gye bawandiisa baseemwayi aba ISO n'aba crime intelligence ne Muhoozi bagamba nti already bo cause eya death ya Robert Kyagulanyi Center bagenda gibesinga ku tear gas canister gye baamukubanga agenze wa kanso musisi eri e Bulindo mu Kira municipality. So mukama wange njagala otegere nti zibana abasajja bawandiise da postmortem reporting egenda kusoma nti cause of your death it occurred basing on the incidents which happened when you visited Council Musisi when the police used the tear gas canister against you. Bagendo chikola babajiwandise batyo. Kati mu nkola eno bajjeyo ebirala bagambye nti okusinzira bintu byetuyisemu nga tufuulinga state n'okufa kwa Dr. Sepirian Kizito Lwanga bamu obutwa mwenensi mwakimanya wabula basinziira ku report boje beekolera ndowooza ne batuukira n'omusawo eyali Dr. Sepirian Kizito Lwanga n'abayambako okukola report eraga nti wakitiibwa Dr. Sepirian Kizito Lwanga yayina obulwadde bw'omutima bo ne bajjawo ekyobutwa ne bayitawo so nawo ne bagenda okukola eya Dr. Sepirian Kizito Lwanga babeesingako report gye beekolera nti omugenzi Dr. Sepirian Kizito Lwanga yali aina obulwadde bw'omutima bo ne bakola report bwetyo. Kati ulira ku mugenzi eyali speaker Jacob Oulanyah bawandika postmortem report nga bagamba nti Jacob Oulanyah yafa body organ failure okusinziira ku ssasi eryamukuba mu 1991 nga bali mu kwekalakaasa ku university ey'e Makerere bamukubira essasi eryalabba eryamvirako okufuna obuzibu mu bitundu bye eby'omubiri era naye bwe bati report ya Oulanyah batebagiwandika babeesinga ku demonstration eyaliyo mu 1991 so nga ate ono musajja bamuwa bwibutwa ne bamuggyako naye nga bali bawandika postmortem report mwategera bulungi nnyo nti bo babeesinga ku kwekalakaasa okwali e Makerere mu 1991. Kati njagala soka kuwumuzaamu seconds 10 ng'oggyeko postmortem ya Kyagulanyi yensomye postmortem zonna zenjogeddeko mwazuulirako batemuzuula saagala muntu agente bigabo bino byalumbuye njagala abantu batano abadde ku social media almost for 6 years ompandiikire wano kituufu oba kikya mu ddakiika sekondi 3 ku postmortem zino zensomye.
Kerea Wanyama, yes. Charisima Josephine, yes. Sylvia Sengendo, yes. Pute Yudaya, yes. Dav Manje, yes. Chitegeza abantu bagobera information nga bweri. Kati Mr. President ne yo bajiwandise nga babesinga kotia gas canister gye bakuba. So Mr. James Birungi Muhoozi Kainerugaba Yoseriti Bahabulwa. As I've been stating all along that you are planning to assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu using different mechanisms or ways. As you speak right now, during your meeting you had with the Chieftains of Military Intelligence and Internal Security Organization and Crime Intelligence, which led by Damoria Christopher, you have already written a post-mortem report against Robert Kyagulanyi Ssentamu by saying that you are going to poison him, but you are going to use the post-mortem report basing on the tear gas canister which the police used previously when he was going to visit his comrade Kanso Musisi in Bulindo. Yeah, that is exactly what you are planning to do. So I'm here to inform the international community that Yoseriti Bahabulwa and his security agents, they have been doing all this all along by eliminating their area targets, and therefore they do their personal post-mortem basing on the records they have in their black book at CMY headquarters in Imbuya. The likes of Dr. the late former Archbishop of Uganda of Kampala, Dr. Cyprian Kizito Lwanga, the late Speaker Jacob Olanya, and who else? Now they have targeted Robert Kyagulanyi Ssentamu again to do the same. So I'm here to inform the international community about this. Kati wanono ubagambira bati Yoseri ne timu ze zonna bategese akawumbi kamu mu bukadde bubiri zino ze zigenda oteekebwa ku mission egenda okumaliza Robert Kyagulanyi Ssentamu. The Chieftains of Military Intelligence, the Internal Security Organization, Muhoozi Kainerugaba and his father Museveni, they have connived with all the security agencies and they have kept aside 1.2 billion Ugandan shillings, which is going to be used on the mission of assassinating Robert Kyagulanyi Ssentamu before the end of the year or the beginning of next year. The post-mortem report of Bobi Wine death has been already written by CMY. Also, CMY has already written Kabaka Mutebi's Ronald post-mortem report, and Museveni approves a budget of 3.8 for Kabaka's funeral burial ceremony and maintaining Maiga in Mengo on top. They continue to say that we are going to use Jacob Olanya's death report for that of Bobi Wine and for Archbishop Dr. Kizito Lwanga for the Kabaka Ronald Mutebi II. Zamutegedde bulungi ebintu bino njagala biteeka mu Luganda n'embiza mu Luzungu ensi ne zitegeera biki ebigenda maaso okusobola okumanya ensonga nga bwe zitambula. Kati awo nawo tuvuddewo, kati njala tudde mu kabokisi wano bulungi nnyo. Okusookera ddala which eno oba ku Lwokusatu njagala munzijukize lunaku ki lwe najja ne nkola information embaga nti omukyala Agnes Nabaloga avudde Nigeria n'eddagala lye bagenda okukola emikolo eri okuloga Ssaabasajja Kabaka Omusaddaaka mu mpuliro lunaku Lwakusatu nalikola lwa Sunday. Munzijukiza abaaliko sijjukira kuba olwalwa Sunday ndowooza Lwakusatu. I don't think I think it's Wednesday, not Thursday. Onagambye it was Saturday Sajja. Nendoza yali within this week eno gitufundikira. Onagambye Thursday. Okay, whatever it is. All right. Mukyala Agnes Nabawich Sarah Kafoto wasanya Karol Charles Peter Magasaro Gamolengejja David Wasajja Apulia Mote Muhoozi Kainerugaba ne Museveni mwebale mujje balikoje mutusake nga kwa sajja tabula bulungi nsaba kuluma kutukwa Ssaabasajja Kabaka n'omuntu yena amuliranye mutegeeza era omulopera nti wattu nga bwe najja ku lunaku olwa siri musiri
mugufu bulungi n'olunaku kubanga nange video nkola nyingi wiiki eno nkoze video nyingi eyayita Mwannyoko muwala wa Lusimbi Mpanga Agnes Nabalamba oba Agnes Nabaloga yagenda mu ggwanga yasooka Tanzania mubamba n'agenda connection bwanga okufuna amalagala n'endooza bamugamba bamulifaring e Nigeria bwati omukyalo Yestra n'agenda Nigeria okufuna eddagala n'ebyokola okujja okubikola okukola emikolo egigenda okusaanya Ssaabasajja Kabaka n'okumusaddaaka omukyalo nali nakamwogerako bwenti nembagamba nti akomyeko olunaku nembagamba either agenda bikola lero benkeera wattu tewayise yadde akataayi tekasaze omukyalo ono bukyanga lwanga lwa Mindi bukyanga bokya amasiro g'Abassekabaka ag'Ekasubi ekyoto Gombola kibadde kirudde okumwamu omuliro kati ye bwe yagenda e Nigeria bamugamba nti gwe mugenda kukuma ekyoto ekyo mukiteekemu omulagala gammwe ate ng'okozesa abaana bennyini Ssaabasajja Kabaka okuba nti bakuma ekyoto ekyo kale ndiwo bategeeza mmwe n'Abaganda nti ebika bya Buganda n'abantu ab'enjawulo abalina emikolo gye bakola mu Bwakabaka ku Lwakabaka bangi nnyo ne bulolanga omukolo gukoleddwa omuntu atateekeddwa dde okuyimirira ekigere ekimu ku kintu kyonna manya nti waliwo obulawo bw'amaanyi omukyalo ono Agnes Nabalamba yakutte Omumbejja Nkinzi muwala wa Ssaabasajja Kabaka n'amutwala ne bakuma ekyoto Gombola ng'ekigendera kyabwe basetinga abaana bano bennyini mu ddagala batadde mu kyoto ekyo beesaddaakiri kitaawe Ssebo Omumbejja Nkinzi amannya gange ezirubu yoyinza okuba tomumanyi ate era sandiyagadde omumanye wabula emirimu gy'enkola ngezaako kutaasa Obuganda nammwe kennyini bataasa eri abalabe ono gw'oyita Ssengaawo Ensowola ono si Ssengaawo ono sitaani ali mu bigere eby'okusaanyaawo kitaawo oyo sitaani ono gw'oyita Ssengaawo ono sitaani ali mu bigere eby'okusaanyaawo kitaawo kati gwe wano Omumbejja Nkinzi Ssebo ngenda kukusaba nga bwadde weesulidde olubugo buno bulungi nnyo ng'onekaanekanye gw'olaba olugo lweweesumikidde oba lw'oyambadde lunyumye ng'olwa Ssengaawo leyita Ssengaawo bicupuli nga lwonna lukunukkidde biki bye badde atadde mu bisambi omwo ekisookera ddala ekyoto Gombola tekikumwa buli omu no kikumwa banyonyi nyange oba ennyonyi yonna eriko omuzizo ku kyoto ekyo naye eyayita Ssengaawo Ensowola yakuleese okuma ekyoto obanga eyeekulidde akabazzi ku ggulu kino kikyamu gwe kennyini bwe kutaba kuwonga gwe ne banno oyinza okuba nga mwesaddaase kubanga kitaawe ayinza okuba omuzibu okusaddaaka okugjawo ne gwe kennyini ne baganda bo be tuyita ba siblings muyinza okuba nga mwesaddaase kubanga kitaawe aliko amaanyi ag'enjawulo agamukuuma gwe kennyini okukumisa ekyoto kino gwe kennyini okukumisa ekyoto kino obanga eyeesaddaase kubanga tomanyi mu mawulire bawandiise nti ab'ennyonyi bakikumye nedda ab'ennyonyi si bakumye ekyoto kino kubanga nze buli wamu mbeerawo ekyoto kino bwe kityo bwe kifaanana ekyoto Gombola kikumbibwa nnyonyi so si balangira oba bampejja naye era nga omanyi nti abantu bano abakyamu obukyamu bwabwe tebuggwaayo omukyalo ono ng'agenda okukumisa omwana ono ekyoto bakuŋŋaanye bonna naye ng'obulombolombo tebamumanyi nti ekyoto kino Gombola kikuma toteekeddwa gwe omuntu olulangira okwesembereza nedda naye ekyo si kyekikulu ekikulu kiri kitya ekikulu Ssebo Omumbejja Nkinzi ngenda kukusaba essaawa zino Mayiga akukozesa ne Ssengaawo bakukozesa ne muganda wo Jjunju Crispin essaawa zino ali mu Amerika babakozesa ndowooza akamwenyumwenyu ke mukyayinamu n'ekitangala kye mukyayinamu mukyakiina nti kitammwe akyaliwo wano mukyamulabako mukyamukubako ekyomulubaale naye Katonda byagera saagala agerere Buganda oyo kitammwe gwe mulaba
oba gwe mutakyalaba singa akeera ku makya ng'emikolo gye bakozesezza gye musaddaase oba n'avaawo ku nteekateeka y'amayiga mugenda kubonaabona nga yennyini yakututta okukola omukolo ogwo yakufulumya n'agamba tolina mwana wa Mutebi nkiddamu oyo yennyini ono yennyini ono yakeera okugagwa tetukumanyi mufulume wano era yakeera n'okugamba nti kitawo talina kintu kyalese ne mutandika okutaayaaya ku nsi kuno ne mwewuunya kiki ekyabatuukako olw'okugayaalirira obulamu bwa kitammwe n'okumanya omulabo wa kitammwe yaani gw'oyita ssengaawo Sara Kagere oba Sara Kafuutu gw'oyita ssengaawo Agnes Naabalogono Naabalamba gw'oyita taatawo David Wasajja Apuuli si baana bajjajjaawo Muteesa Luwangula nedda golooza lwaki bukyanga kitawannya ku Namulondo abantu bali bamukoze ebikolobero n'asirika golooza ki temukyafuna budde bulaba kitammwe olowooza lwaki kitammwe gwe bagamba nti yalwala alaje bamusibira ebuddukiro takyava wadde okujja okukola ekintu kyonna era toyina bwongo butegeera nti ebintu bimukola bakozese mukyazanyisa kitammwe ng'akyalbuuza ffe abaalekebwa ku nsi ettayo wawunaku lw'otuuka ensi nekuba noga nti singa nnyaba abaddewo nampa ku mazzi waliwo ensi lw'okuba noga nti singa kitanga abaddewo nampa ku ssente naye nga tokyasobola mulaba nemmwe mweyiga abakozesa Museveni abakozesa nga bayita mu basenga abamu bano mukyabiyita byakuseka naye buuza abamu ku bakitaba abato oba basenga abo ab'omuntumbwe za jjajjawo Muteesa nti olunaku kitaabwe Muteesa lwe yasikisa omukono mu ngalo nakati abaddiro bakyaliwo bakyabinyumyanga lugero naawe sooka okwata omutwe gwe ogukube mu ttaka ogusimbe mu ttaka wewunzika ebikero biteeke mu bwengula ogambe Mukama nsumula mu njegere zanteekebwamu abasajja n'abakazi abakyamu ng'obudde bukyali bwe muteesumula ku njegere mugenda kubonaabona kubanga abakozesa bo kye baagala tukozese bo tusuule ono nabo baveewo kino kibagambye ng'omuntu yaviirwako abazadde babakozesa ensobi okuyingira mu bintu eby'obulobokalenzi okuggyawo kitammwe naye mujja kkaba nga ne munywa amazzi nga temukyalina lubiri omusobola gendamu kubanga zonna bagenda zitoona kati nkujjira nkutegeeza amasule g'obadde mu matunde mayiga yagatunda fe abalekana ku mutimba wemuyita buliga nefe tugakuumidde awo olubiri lwa jjajjawo Mwanga ne Muteesa lutunde fe tukyalukuumidde awo akayanja kajjajjawo Mwanga tunde amataka g'embuga gonna matunde gwe kyotalaba ng'omutwe oguwunzise abataka abafa gwe teweebuuza lwaki abataka bafa nnyo mu Buganda okusinga ku mulembe gw'abakatikkira baaliko kubanga kino ekintu kitegeke bwe munadde okwewunzika emitwe ng'ensenene etadde omutwe mu ssubi zino vidiyo zijja kuba zibazannyire mutegere nti abasajja bano baali balanzi obalina kye bagamba saagala kulwako nkutadde ssebo mumbejja nkusaba ne baganda bonna mutandike okwesumululako enkoligo gye babateekako mugende munoonye kitammwe gyali kuba nsiba n'omutwe gwange nkinzi totulanga kaawo noyogera nekitawo naakubula ebizibu ki byafeesinze nsiba omutwe gwange Junju Crispin mu America Joli Mayiga gye yakusindise totulangako bukyanga kitawadda n'omubuuza kiki ekiriwo nga n'olunaku wafuna omukisa okutula ku mmeeza muto wa asembayo mu ntumbo za kitawo Semakookiro yagamba taata wo nti taata tutudde wano ku lujjuliro ne bano bonna baliwo tebakwagala wamuddamu ki wagamba Semakookiro vaano ogende ebiga byogera tobitegera omwana omuto n'akugamba tojja kuntiisa taata bano bonna baliwo tebakwagala nga naawe wooli nkusiba nti bukyanga kitawadda totulangako nera akubulya bizibu wabula bakuwadde Sereza State House ne bakuwa abakuumi n'ogenda mu America gy'ogenda ku myaka 4 tonnawayira gwoza balina kye bakwagaliza ku myaka 4 tonnawayira balina kye bakwagaliza ku myaka 4 tolina mulimu gwo gwetongodde balina kye bakwagaliza singa baali bakwagaliza bandi badde bateekawo ekkuli ly'amaanyi nnyo
nakabutuzuo naziikibwa ku ttaka kuno erya Buganda ng'oza kibakkiriza ne bamuziike waabwe nga nawe okimanyi bulungi nnyo nti nyoka akuzaala bataziikiddwa ku ttaka lya Buganda tofuuka kiweewa wabula eri abakuyita kiwona olwoga nti nze kiwa Buganda toli kiweewa olw'ensonga nyoko teyaziikibwa ku ttaka lya Buganda ekyokubanga Munyarwanda ekyo si kizibu kyaffe wabula okufuuka kiweewa olina okubanga nyoka aziikiddwa ku ttaka lya Buganda wabula era tewate bo bennyini aboga nti bakwagala nnyo nga tebakwadivaize nkakuga nti nedda nyoko musabe mu butongole omuyinako obuvunaanyizibwa ajja aziikibwa onaamulabirako kyakulema okuteeka mu bwongo awo sigenda kulwawo naawe nkubuddeko era nsaba okuluma kutukwa Ssaabasajja Kabaka nkuloopere era nkutegeeza ebigambo bino gusinze ayibeene okuba nti weesiga abalya mmere bootaamanya buvo na buddo n'nsibuko abaakwetoolola emiro nnamiro n'emitwetwe wattu gwe watuula ng'omukulembeze buli omu n'omu obuvunaanyizibwa bw'alina okutuukiriza okutambuza Buganda tewamanya nti wayola misege emisege gijjudde emmenga awo egibbye buli kimu kimalawo ng'era tegeetaaga kumanya wabula okuziba ebituli byonna bagamba afazaali gw'ovaawo manye essaawa zino oli buddukiro kye baakuwambira Abaganda kye bataabuuzizza wabula ate omwana w'omuntumbwezo bwe yabadde mu ggwanga erya Amerika wattu yasomye ekiwandiiko nti obatumiddeko era gw'omutumye naye nga byonna bya bulimba fogwaffe gwakwogera era ensi ejja bitegeera munnange baffe Ssaabasajja Kabaka wonna mwene Mutebi w'okubiri wonna wooli ebiseera bisinga mugenzi muganda waffe Kirumira yatugamba nti bw'osirika ofa ate bw'oti bw'oyogerera okola ki ofa nze ndowooza kuno okulowooza kwange era nkuteeka mu kusaba kwange bwe tuba tufunyemu enkenyera tugende w'omusawo ne batuteeka mu kasenge nsawo n'akubuuza owaayi kiki ekikuluma n'omunnyonnyola era osobola n'omugamba ebbwa we likuli ebuziizi olw'okuba nti mubeerayo mwekka mu kasenge omusawo osobola omubikuli ekyama n'akitegeera naye essaawa zino embeera nga bw'eri Buganda bw'eneesigala nga tekoleddwako kwogerwako oba kukwata kuggibwawo Ssaabasajja Kabaka naffe ffenna Abaganda tuba tugenda kuyita mu luggya ng'erembera bw'eri Ssaabasajja Kabaka nkuloopera Abaganda bangi babuziddwa nga babuzibwabuzibwa leediyo CBS babuzibwabuzibwa CBS FM babuzibwabuzibwa BBS Telefayina babuzibwabuzibwa enkwezenge z'abasajja b'amasaza mayiga be yeerondera babuzibwabuzibwa abasajja amagombola mayiga be yeerondera babuzibwabuzibwa abayita abakungu b'emmengo kumbe bonna bali mu kkoera erimu wattu nga bwe tukimanyi empisa zaffe ez'Abaganda nti omukungu yenna abaweereza emmengo bw'ayogera ekigambo Ssaabasajja Kabaka y'aba ayogedde era ntwala omukisa guno okutegeeza nti olutalo lwe tubaddemu vva omwange leero tukyalimu obumu ku bulombolombo twawaliriza obumenya si lwakuba ntwali twagala wabula kyatukakatako okugyawo emizizi ku bano abasajja gye baali beeyambisizza nti Ssaabasajja Kabaka alagidde nga bo bayisawo byebye yensonga lwaki twajja ku mitimbagano okwogera ensonga zino era singa tekyali kyo twandibadde tetwogera nsonga zino twandiba tubalekera naye twagenda okulaba nti twagenda okulaba ng'ate bannannyini kibe bennyini be bakyonoona anti munnange otuuka n'otuggubalanga nnyinimu abba enva mwamaze okulya bulungi ekyeggulo mwasigaddemu bifi 10 mugenda otandikirako enkya ku makya g'enkya wabula mu matumbi g'ekiro nnyinimu atandika okusooba ng'atandika okubba ebifi bino kati bw'abibba teri agenda kumanya nti yabibbye wabula omukyala bw'azuuka ku makya okukebera ku nveeza ajja sanga ebifi nga 6 ng'ate byabadde 10 abuuze ebiragiro luddawa mu bwongo bwe ye tekimujjira nti bbaawe emubbi era agenda kukwata abaana bateeke wali mu luggya
abagamba okutemera okuzibula nga mumbulidde ani yabbye enva zino. Bakazi battu ne basajja battu bakomekkereza bafunye bayisizwako wembuya mu bintu by'bataakoze. Naye ng'oli yabbye enva ali wali yenna atugubadde. Era nga tanyiga ali bize nnyo nenga yazibbi. Kati yembeera Ssaabasajja Kabaka eri mu Buganda. Abasajja beetoola ensi yonna nga batambuza erinnya lyo, naye nga obatambuzako erinnya lyo limusibe osirise. Abasajja batambuza erinnya okusolooza omusimbi naye ng'oli musibe nga tonna kyogenda kwogera. Ssaabasajja Kabaka nkuwaabira nkuloopera. Entalo zitulwana ngumu nnyo okusinga emyaka gyaffe n'obuvunaanyizibwa waffe. Olw'ensonga tusaana okusoomoozebwa nti bw'oyogera ekigambo nti ndi Muganda ayogere ku nsonga za Buganda bagati oyavvoola Buganda naye ng'ate okuvvoola be bennyini bagivvoola. Tulina enyiika ya njawulo, tulina obulamu bwa njawulo. Ssaabasajja nkuloopera kutegeeza nti abazaana bwe wasiima mu lutalo lwe twalwana dde kabusa nga tuli mu kkubanja gye baali bakukulidde era n'obubaka buno. Twebaza abantu bonna n'okusingira ddala abavubuka baffe abo bonna abali emitala w'amayanja olw'omukwano n'obuwulize eri Namulondo. Kisaanidde omukwano ogwo gukuumibwe era gulagibwe nga mulimu empisa n'obuntubulamu nga bwe kimanyiddwa okuva edda n'edda. Obubaka obutwa bufuna bulungi. Wabula obubaka buno bulimu sitaani nga we twogera olwaleero omwami ono ayogera matankane ng'empale za Mukama Museveni bino byayogera. Kankiddemu wayinza okubaawo abagezaako okututawaanya naye okutuwangula kikafuuwe. Musajja bw'ati bw'ayogera. Ennaku bbiri emabega nkuloopera Ssaabasajja Kabaka omusajja afutubadde ku Buganda era yakuwamba n'akuggyako obuyinza bwo ng'obw'omuntu ng'akolaganye ne David Wasajja ng'akolaganye ne John Katende akolaganye ne Kiwalabe Male saako musajja saako Sarah Kagira Agnes Nabaloga bakuggyako Pwazo Vantone era ne bawa omwami ono endagano ya myaka 10 mu butaliiwo obwo. Essaawa zino gola omwami ono atambula akajja mu nsi yonna ng'era wiiki eno kennyini yasitudde n'ayolekera eggwanga lya Bungereza. Eggwanga lya Bungereza gye yagenze okwogera ebigambo ebizimba gavumenti ya Museveni so si ebizimba Buganda. Ssaabasajja Kabaka nsaba okuloopera n'okukuluma okutegeeza nti abazaana bo abawangale mu ggwanga erya Bungereza bakoze omulimu ogw'ettendo okulaba nti bagamba omwami ono nti ebintu byakola byonna tebigendera ku mateeka na biragiro bya Buganda nti yafutubaddeko ebintu byonna abisse naye ng'ate tayagala kwogerwako. Wabula ekyennyamiza mu nkola eyo abantu bangi ababadde eyo abataategedde njala otegeeza mwenna Baganda baffe basengaffe bannyinaffe abadde mu mukolo ogwo nti ekituufu kiri nti ogwaffe tugukoze. Mujja kulumwa nnyo n'okusinga ffe nkiddamu ekituufu kiri ogwaffe tugukoze ne mujja kulumwa nnyo okusinga ffe gwe buli nnyina yatabye mu mukolo gabadde mayiga ojja kulumwa nnyo okugjako ng'oli wa Kabano okugjako ng'oli wa Essonga okolya Museveni. Mu kwekalakaasa okwa bulijjo bwe tuba twekalakaasa ebintu bikolebwa naye njala tegeeza mwenna abataategere nti Wasanyakawo Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulenge yavudde e Kampala n'abasirikale 6 abadde mu ngoye za bulijjo ku ttiimu yasoose okujja yazina abasirikale 6 era kyembamula mwasanze abantu bangi bwe mwatandise okwekalakasa abantu bano badde bakwata kamera kati nga bano bayinza okuba nga mu Bungereza naye mu ku bakozi abadde balimu okubalinga okutandika obbalingiza okukwata ebifaananyi ne weebuuza wazze mu musomo kiki ekikulikodingisa kino kye bayita profiling gwazze mu mukolo baakuyise ayekalakaasa ali sayidi limiters 10 ate kati gwe oli mu kuprofilinga beebo abantu abadde bazze n'okuprofilinga abantu abadde ku mukolo ogwo. Nkyabaleetera ebifaananyi bino mutegeere abantu bano wammanga. Kwabaddeko n'omukyalo ono amannya ge tukyaganoonyereza
kwadeko n'omukyalo ono amanya ge tukyaganoonyereza y'omu ku badde balikodinga abantu abadde bazze okwekalakaasa tukyamunoonyereza. Then oluvannyuma kuliko omwami ono weewuunye agamba nti wankyukakyuka. Omwami ono bamwita James M. Mugga. Era ebiseera ebisinga bw'omwami ono ebiseera ebisinga agamba nti wakyukakyuka ono. Omwami ono yabaddira mu mitambo ejj'okukola programu z'amayiga zonna naye ng'ate Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu aba agenze Bungereza. Era omukulu ono kigambibwa nti yavuga President. Kale Mr. President wonna w'oli ngenda kukusaba nkimanyi wafunye details bantu bonna ababaddemu abaga nti bankyukakyuka abadde ne mayiga, so mbagenda kusabira mwegendereza nnyo esso nnyingi nnyo ebweru. Kati nono omukulu James M. Mugga agamba nti wa people power era akuvuga ng'oli Bungereza nayo nkwezenge ewedde emirimu esekera ayengezza ate bw'okamiza ng'edduka. So oyo ne mutegedde bulungi nnyo. Tugenze mu maaso. Abazaana bo n'abasajja bo bakoze omulimu gwa njawulo nnyo ennaku 2 ez'enjawulo nga bali ku nguudo za Bungereza nga beekalakaasa obutassa mukono obutassa mukka nga balaga wasaanya nti ofisi gyalimu nkyamu era akola ensobi okuba nti alemera mu buyinza okuba nti yeyagala dda n'okukusaanyaawo naye Mukama akyalinze be bano wano wammanga. Tulabisa Mayiga wano kino bamugoba dda era ASB yasimwe bebale kumpabulamu ku live yajjo ntino Mayiga bamugoba dda Emmengo ali suppose kubanga yagenda dda era singa alinamu akategeera Mayiga yandibadde yeevaayo neyejja n'agamba owaye binemye kansaba kampumudde n'avaayo nayogera kuba bamugoba dda omuntu yenna alina amagezi asobola ovaayo n'agamba Abaganda baneekalakaasizaako sikyalina kitiibwa owaye kambisudde Ssaabasajja Siima oveeyo officially. Obudde tulina butono ate ebyokukola tulina bingi nnyo. Bano abazaana bo n'abasajja bo ono akyayagala video. So bewamu ku bazaana bo n'abasajja ba Kabaka basobodde okubeerayo okwenganga omutamanya ngamba wasajja Kalu Charles Peter Mayiga. Era omukulu ono bwe badde Bungereza tayina wonna we yalabikiddeko ng'ayingirira mu mulyango ogwa wankaaki ku woolo zonna ze badde bamutaddemu. Obwedda ayita manju nga masuuka ga loogi, owedda ayita manju nga migugu oba emmere nga nsaniya. Era ndoza buno obujulizi abasinga obungi mwabulabye. Lozo mulaba wuyo baabo wuyo mumulaba wuyo baba Mayiga bamukukusanga ekiyenje Mogere Mayiga bamukukusanga ekiyenje Kabaka tali mu lubiri Kabaka takiikirirwa Kabaka tali mu lubiri embiri zonna
Alright, obudde tulina butono nnyo ate ng'ebyokwogera tulina bingi. Weewaawo Ssaabasajja Kabaka bebazaana bo n'abaami abasobodde okugenda okwekalakaasa ennaku 2 bweddu nga tebazikiza. Ate nga nawe okimanyi bulungi nnyo nti e Bulaaya buli ssaawa gy'oba tokoze munnange oba toyingiza naye beefiiriza ennaku 2 ebugule ne bagenda okwekalakaasa nga balaga obutali buntu bulamu Mayiga okuba nti yeekola ki asalimbira mu ggwanga lya Bungereza ate nga ewaka yaleka bizibu byokka nga naawe kennyini oli musibe. Tukyagenda mu maaso. Ssaabasajja Kabaka ndiwanira okukulopera n'okutegeeza nti mu ntambula z'ono omusajja omutabanya ngamba eyafutubbala ku Buganda nga Kamugi eri ku malaalo jogera nti wansi mwalimu biteteme ng'ate mwali bantu abatemya bulungi nnyo. Enkuŋŋaana zino 2 ezatudde abantu bazze balumaggamagga ng'obulevu bwa namundagi ekigambo kiri eky'oluzungu saagala kikozesa kubanga olumu kikyulika bulungi nnyo. Abantu bazze bamuswaba oba bamuniino oba batonotono oba balumaggamagga ng'obulevu bwa kapa. Abasinga obungi batidde okujja naye kambuulire eggwanga ne Ssaabasajja Kabaka muwaabire mu mulopere ategere bulungi nnyo. Mu ntuula zino 2 Mayiga ze yatuddemu obutambi omunaalaba ku mikutu gyabwe nga BBS oba ku CBS obutambi bwonna bukwatemu obutambi obutuufu bwonna ku byabadde munda ng'abantu badde bakambwadde ne kukambwala tebajja bo balaga wabula bajja balaga bye mwagala okutegeera. Ne njagala kuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka omuwaabira n'omulopera omutegeeza nti Mayiga bwe yabadde ng'ava e Buganda yakutte mu nkuluze ya Buganda n'ajjamu ssente ezisukka mu mitwalo 20 egya pawundi n'akuuliita najo. Naye ate twagenza okukebera okusinziira mu bitangaaza byaffe nga enkuŋŋaana zino 2 zonna Yoseriti Bahabula Tabaisira mutabani wa Kale ensente zizidde ensanga bisibe yatuuzizza enkuŋŋaana zino nga ssente zonna zadde ensasule bulungi. Ono ssente ziyajje mu nkuluze yazitadde bulungi nnyo mu nsawo ye. Muno mwabadde ebyokulya ebyokunywa ne ebifo badde batudde byonna byadde bisasuliddwa Yoseriti Bahabulwa Tabaisira mutabani wa Kalekeze nsi yaleta muzizidde ensanga bisibe na nnyini kabuyonjo etambula olw'ensonga nti omwami ono atambuza projekiti ye bulungi. Ne ttiimu yennyini gye yatambudde naye okuva e Uganda zonna zadde zimaze okusasulibwa bulungi ensimbi eza tiketi wooteeri w'okusula na buli kimu okubanga bakitambuza. So yensonga lwaki nti omukulu ono enkuluze agikalizza ye omulimu gwa kukaliza na kubba bubbi okutuusa Buganda kuwulira bubi nga bweri enkola ye. Ebintu bino byonna byakola abikola ng'asinziira mu ndagaano gye yakola gye tuyita Memorandum of Understanding gye yakola ne Museveni okubanga basaanyawo Buganda. Abajjukira essabbiiti eyise nabagamba ku ndagaano eno gye tuyita Memorandum of Understanding gye yakola ne Museveni okuba nti omwami ono bajjawo ekitibwa kya Buganda kyonna we kisangibwa n'okugjawo ebiyitirirwa oba ze tuyita statues oba zitandise status ezimu mu Buganda bazijjewo. Basookera ku kibumbe kya Ssekabaka Muteesa president ow'olubereberye mu ggwanga Uganda kibajja wali ku Ikotori kibajja wali ku Grand Imperial ne batandika okubanga basenda ebirala byonna nga kibagenda okuddako kwe kusenda enkulungo eya wano ku Ngalabi nga bagenda jijjawo nga bayita mu kitundu kya Kampala City Council. Kati njala mumpulitize bulungi nnyo. Tewabaawo omuloosi, tewabaawo omufuluusi, wabula tewabaawo omuntu yenna ng'aloota alinnya ku lusozi era nga bwakkirira nti oli ajja kugamba nti bagenda kutereza nkulungu. Akakodyo kali bwe kati. Oluvannyuma lw'ekitongole kya Chief of Military Intelligence ne Museveni okukkiriziganya okugjawo Buganda ku map ne bakkiriziganya n'ebyo ebibadde biraga amaanyi ga Kabaka n'ebifo bya Buganda byonna bijjibwewo bigenda mu maaso nga bikolebwa. Bagenda kugamba nti ebintu bino tugenda gazzye makubo. Ekituufu kiri nti bakola kye tuyita decoy okubuzaabuza Abaganda nga ne program bwa map egenda okukola ebintu bino mu State Council gyeri nga bagenda tandika kuviira ddala emulago kulawunda about batandika okujja nga bakola enkulungu ezo bazikyusa bagende neero bajja ekyumba kya Ssekabaka Muteesa na bagikyusa nga tebagenda gikyusa then boolekere bajjire ddala ne ku Bulange bagende enkulungu eyengale bagenda gikyusa nti kiri mu nteekateeka ya Kampala City Council si bwe kiri. Semwa yakiwandiika Museveni n'akisayini nga bwe bakikola ng'okubuzaabuza nti State Council erina enteekateeka y'okugayiziza enkulungu bozikyusa mu design yakyo naye nga tekituufu
bategetinga kujja buli kintu kyonna ekya Buganda ekibadde kiraga amaanyi ga Buganda. Enkulu ng'eyo omukyala Jennifer Mosisi Semakula eyali iddiwa Kampala yagenda okukola enkulu ng'eyo yamala kwebuuza ku kitongole kya State Council n'okwebuuza ku Bemmengo okukola ekintu ekyo n'akikola kyayita bulungi. Kati gwe Dorothy Bisaka oba Kisaka kya Messi omukyala bamusaamye bamusoga. Weekobanye ne Museveni omusajja Omunyarwanda sibajja okwota singa nnyinimu entannama n'omusajja Omunyarwanda wasanye Kalo Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja musaanyeewo ebintu bya Buganda byonna olw'okuba ekigambo kye bayita Buganda kibawunyira ziizi. Nkiddamu teri agenda twala ttaka lya Buganda litwadde mu kanzu mugambo nti oba ludda mugenda birekawo. Mukoze kamanyi ng'akoza ne weggwa. Buli kye mukola kyonna kijja kuvaayo ate ensejja kiraba. Tebaayo muntu aloota ng'afuluuta nti bagenda kutereza luguudo bankulungo bagigaziya. No! Ebintu ebiwandiike bulungi nga biri ku CMI Kampala State Council yafunako kopi. Y'ensonga lwaki Lord Mayor tavangayo kwogera alina asiriise wabula ku CBS tavaawo. Y'ensonga lwaki olukiiko lwa Kampala State Council tutulanga kukiteesa ku bintu ebyo tebavaawo teboogera. Olukiiko lwa Buganda tebalutegeezangako kubanga Mayiga kimu kibagenda okukola mukitegedde bulungi nnyo. Kati mukitegedde bulungi nnyo nayo kibagenda kikola. Mutegere bagenda okukola. All right. Ono otuvuddewo. Era Ssaabasajja Kabaka njala twala omukisa guno okuluma kutu n'okuwaabira okutegeeze nti wattu ensonga zino wammanga Abaganda bazisuula muguluka tebafaayo nnyo ziteekako ga mulubaale na kwongera zitegera bulungi nnyo era bwe batyo zifuuse za kiyita mu lujja nga tebafuddeyo ku nsonga zino zeziriwa. Ayogera omu amaga naye ebyafaayo birungi nnyo beeyogerera nga sinagenda ku nsonga zino kansoke nkuzannyira akatambi kano. Abaaliwo munanjulira ensonga zino zonna nzize nzoogera naye byerabira mwogezi wabula tebyerabira abigambiddwa. Byerabira mwogezi wabula tebyerabira ani abigambiddwa. Yowaga nti byerabira mugambi wabula tebyerabira biki mugambwa. Olira ebigambo bino nga biva mu Nambooze kennyini eyali mu gurupu eyo. Mugende munoonye obutambi bwa Nambooze yali mu gurupu y'abaana abasajja mutegeere bino ebigambo nabyogera. Naye nzijjukira bwe batutuusa ekiro wano bakwata Oweekitiibwa Sseggona ne bamutwala gwe twasooka okutwala ku poliisi ya Kira Road. Ne tumuleka eyo. Nze n'Oweekitiibwa Mayiga ne batuvuga ne batuleeta ku Jinja Road Police. Nze ne bantwala mu kaduukulu k'abakyala ye Oweekitiibwa Mayiga ne bamukwata ne bamusibira mu ofiisi ya OC ye bamusuza. Batutuusaawo ku ssaawa nga 11 nga bukya. Ye ne bamutwala mu ki? Mu ofiisi ne bamutuuza omwo eya OC. Nze ne banteeka mu kaduukulu k'abakyala. Ssaawa nga 12 n'ekitundu nga bukedde nalaba Kayihura ng'azze ku poliisi awo. N'alinnya mu ofiisi ya OC. Ogenda okusinkana Oweekitiibwa Mayiga. Wayitawo ebbanga ttono nange ne bannona mu kaduukulu nange ne bantwala mu ofiisi omwo. Era tebanjijaayo paka lwe banjijaayo okuntwala mu kkooti. Oluvannyuma Oweekitiibwa Mayiga baatumira abantu beekaawe ne bamunona. Ne bamunona ne bamuzaayo ekaawe. Nze ne banvuga ne bantwala ku poliisi y'e Nakawa. Manya ku kkooti e Nakawa. Okunvunaana omusango gw'okulya mu nsi olukwe. Era bw'embeera eyo ku kkooti e Nakawa ne baleeta n'Oweekitiibwa Sseggona. Ne batuteekaawo naye nga bayiya amayitirivu ng'era kisuubirwa nti baali bagenda kutusimba mu kkooti bagambe nti batutadde ate baddemu batukole ki batukwate. Okumanya ennaku eri mu kusibwa okwo ffe twegayirira balooya baffe ne tufukamira n'ofukamira nti tebatusabira beyiro. Kuba balooya bagamba katusabe tugenda kusaba okubeeyimirira. Tetugenda kulwaka video kano. Abazze bangoberera okuva 2 eno emboozi ya Nambooze agyogedde leero. Njagala abantu 5 mu ngambi nti ebintu bino saabyogera.
malo kunywa ku mazzi njagala abantu batano mu ngente embozi zino saazibanyumiza zonna muwandike tugere kuba na information njala abantu batano mu ngente embozi zino saazibagamba zonna wandika njala abantu batano bokka mu ngente embozi zino saazibanyumiza nti omusajja state mafia huyo Margaret ko Busingi na wa muistana yaliko Daniel Wanga gamba yaliko Adam Chisuze huyo yaliko Aida na Chisu huyo kwa Aisha na Chisu kwa aliye baliko mumbeja baliko bantu bonna baliko kati bwentuno lyo Muganda aliyeyo otitiza n'omusajja Omunyarwanda asanyiza Obuganda ku biragiro bya Museveni ng'omusajja bamuleta mbega muganya okutegeera nze sina kyempada mayiga tetukwana kwomu sigenda kwana uwe nti naguma gwegwe nkwana nze nawereza Kemengo nabagamba da story najibagamba dda era tetasasulwanga bana basajja bajja bali ku mission kubanga yaliwo from day one era ye nekyamusibye emiguwa yagamba abambowa bamuganti enyama gye tuli mu kutema atema nti enyama y'abasajja ba Kabaka n'ababuuza basajja ba Kabaka kigomoogerako Kabaka yaani okuva ddo musajja basinga bamanyi bulungi nti tamanyi Kabaka tamwagala namutegeera nti waali era yiro wafuna kyafuna n'asirika ndoza mutegedde ate mayiga ng'enkola y'Abanyarwanda kasita omukolako ekikyamu lwaki lyatunda ndawo yakoleko ekikyamu abambo wabonna abamukolako omukolo gw'omusiba emiguwa batono nnyo bwe bali 10 waliwo 2 abasigadde bonna abasigadde yabatta abala babagumiza bamalamu omusubi bonna abamusiba emiguwa abambo waabo abasinga obungi yabatta nga n'abaasembayo bafiira wali ku Bulange bateekaka bomu baga nti bomu evuze Bulange n'abatta omulala yali asembye ndoze yali kuwamaanyi bamuttera agenda Ssaabasajja Kabaka ku makya be motoka mu accident n'afa ono omusajja yenkola y'Ekinyarwanda bino ebintu mugambye bitegeera era kangere mu maaso kubanga muwamusana kuba mukuba embooko Ssaabasajja Kabaka era nga nnyongereza ku mboozi eyo si nseeneekerevu nsaba okutegeeza nti omusajja ono si mulunga mu mirimu gye mu Luzungu twandimuyise erinnya lye bayita fraudista tisimufere mulwadde anyookako n'evvu essaawa zino abasajja bonna bwe wali balonda mu ntandikwa bonna ono yabajjako n'ateekako ababe ne bakolagana ne gavumenti abasinga obungi bakozi ba ESO era mmwe Baganda baffe bali mu diaspora oli Bungereza oli Canada oli mu America wegendereze nnyo abayita basajja ba Kabaka bali magandula abo batambuza obutwa super nze video zino bw'oyagala oba toyagala zijja kubeerayo ate mujja ziraba nkiddamu abasajja bamayiga bonna be yalonda ng'amaze okufuuka Katikkiro n'agoba Kabaka be yeeronda ku bakatikkiro bali abaaliko bonna bakozi ba ESO ate ba NRM era bagaba obutwa olw'ensonga nti abantu ba Ssaabasajja Kabaka balina ekifaananyi kyebalabiramu nga balabira mu kifaananyi kyakuwuliriza Kabaka kumbe Museveni kyakozesa nti ekitangaalo oba ekyenyi kya Ssensekere kati bo abantu abasinga obungi Abaganda bafudde mu ngeri gye bafaamu abantu ababatta baba bamanyi nga tosuubira muntu nti asobola okumpa obutwa ategese omukolo mu kyaki kaŋŋende kumbe yentaanaayo okwerinda sibuti ensanafu etambula egaludde abadde Bongereza buli mu abitegedde era bo tebaagala kubannyonnyola abantu b'amajiga tebaagala bannyonnyola bategedde abantu be baani wabula obanga toli omu kuba ISO agents era nga toli wa bulabe gwe naawe Mukama kingirize naye era abantu banaaba kwakyuzinga oba banaaba kusongamu olugalo kkiriza bali okusongamu kuba weetabe mazina g'enkima mwe kennyini abadde banekedde mu busuuti mu miteganswera tekuli wadde yavaayo okubanja Ssaabasajja Kabaka gye bali bamuwambidde wabula mwawozanga propaganda naye Omutanda bwe yajja okwebaza abantu bonna abamubeereddewo yeebaza abantu be abali mu diaspora akatambi nkazannyi gwe ekyo tekikugula bwongo nti ekituufu kiri nti Obuganda baabuwamba tugenze mu maaso
gwe wenna eyayita omukungu wa kabaka naawe omuzaana wa kabaka n'omusajja kabaka ali mu America mwatuula bulungi nnyo ne muteesa ku lwa Buganda ne musonda amalwadde agatambula aga mobile hospitals kugwe gwenna ali mu America yagenze mu lukuŋŋaana lwa Sepirian yani Crispin Junju n'abatagenze essente Abaganda ze basonda ogula amalwaliro bagatuuse Kampala amalwaliro gano gasimba ludda mpozi gajjanja bakaani mbulizaako neighbor wange ali kuno sawa zino amalwaliro ge mwasonda ne gajja e Kampala gali ludda moving mobile hospitals gali ludda kati okutegeezaako mu bwangu amalwaliro gano ge gavaako n'okugobwa kwa Dr. Mukwaya owa Mukwaya General Clinic Ensambia Mayiga ya mufubutula ngenda bugisi mufungize Mayiga yagala kwefuula musawo ate ng'omusawo yalina okutegerera Mayiga olw'okuba nti Mayiga tayagala mutegerera n'agoba Dr. Mukwaya owa Mukwaya General Clinic Ensambia tolida musawo mukolo gw'emmenge yawona na bwonyo mutta mu amalwaliro gammwe ne gakola ki ne gayitaawo ekyapa ky'omugenzi Muzaata Allah akuumuze mirembe yakiyita kyapa mu nnyuma ndamala emirundi ne mugenzi Muzaata ekyapa mu ngalo Ssaabasajja Kabaka saba okuluma kutu n'okukulopera Abaganda abasinze okuwa ku mataka be baba bennyini Buganda Land Board bebawa ekyapa mu ngalo nga bano bali mu bitundu by'Entebbe Mukono Wakiso Mukono Kampala Wakiso bagobeddwa ku ttaka nga nabo gisi mufungize nga n'obusulu badde babuwa n'ekyapa mu ngalo ono yatuuka okukunulayo omu ku Baganda omulangira n'atwala omusango mu kkooti n'abiri ekitongole kya Buganda Land Board era omusango gwabasinga n'abagamba temulina buyinza kugaba byapa ebyo ekyo nakyo nekibi era njera kubuuza Abaganda era n'ogwolumbu eyakikola tugenze mu maaso Abaganda basasula obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi ezitaliiko mutwe na magulu Ssaabasajja Kabaka nkuloopera oluwalo oluva mu masaza go ag'enjawulo era Mayiga ono akukumba omusimbi omuyitirivu nnyo naye ebyange mbyogera kate ng'omusizi agula Siyani lwe muwulira ebirikwata ku luwalo luno nga nnyini lw'abagasi na kintu kye nafunako wadde eggi mujja tegeera Mayiga yaani atudde Mmengo ne ssente z'oluwalo zonna ze muwaayo sima miliyoni 2 miliyoni 3 zonna nazo ma neya ne a mie zonna azezibika n'azija muno mwe mulina ssente sibajja okwota Bosiko Yeseri Bahabulwa ze yagamba nti zalina okuwa abakulembeze ab'ennono miliyoni 5 zino bukyanga baziteekawo omukulu ono azeggwera so nga ate yalina okuwandika ebbaluwa mutongole n'ategeeza Museveni nti mukama wange ye takkiriziganya na nsimbi zonna tajja zitwala wabula ssente zikyavaayo gwali mu State House n'ali mu public bakuga nti Ssaabasajja Kabaka afuna omusaala kubanga ono yakirekawo okwonoona erinnya ly'omutanda nti afuna omusaala ono yakirekawo okulaga ba NRM n'abataagala Kabaka abalangira n'abambejja ne mu gavumenti okulaga nti Ssaabasajja Kabaka afuna omusala ng'ate kikyamu ssente yazigaanirawo ddala lumu tugenze mu maaso essente ziva mu nkuuka ezo zo teziriiko mayitire ettaffaali lyo buli omu wakyerabirako tekiriiko ntumbu yagenda kusala mugambo ettaffaali wakyerabirako ensimbi ezisukka mu buwumbi 20 teziriiko mayitire obuwumbi 20 era nga wetwogerera essaawa zino amasiro g'abassekabaka e Kasubi bwetabantaanya bana basajja bagala okukola kye tuyita final touches okutwala amasiro gano bo bagafuule nti ga gavumenti
n'ebitongole ebirala Buganda tekyagalinako buvunaanyizibwa. Zo mukitegedde bulungi nnyo. Ono yabba billions and billions sente ez'ettaffaali. Tugenze mu maaso. Abasinga obungi muzze mungoberera nga njogera ku bantu abenyigidde mu mivuyo egy'okusanya Obuganda n'okutubumbula bannayuganda. Information yeno njagikoonako singa munagirabe wantu wonna ng'esafa esinze ku mawulire ku mainstream media oba ku social media. Munzijukiza nange olumu nyinza okuba nga nebasengiise Windows ne sita ku Facebook ne sigiraba. Wondabirako omuntu yena gwe bayita Brigadier General gwe bayita Major General Goloba. Womulako mu mawulire mu ssaga yonna nkubira nja kudizinga information eno. Wolabirako Kanywa Musaayi gwe bayita Amis Aine byona nga asafa esinzeeko mu mawulire oba mu kooti masho wonna nkubira essimu oba sindikira message. Wolabirako Christopher Damulira akulira Crime Intelligence Unit nga asafa esinzeeko mu mawulire oba mu kintu kyonna ekiri against his will nkubira essimu nja kulirizinga information. Amanya abawaddaga asatu okuli Major Goloba. Jukira Major Goloba ono ke kabinja Museveni ke yasindika okukolaga ne Mayiga okuwa Kabaka Kawulire. Kati wawulirako wantu wonna wawulirako alina byona Amisi wonna Amisa alina byona mmayiti ono Kanywa Musaayi bamwala mission y'okujjawo Bobi Wine n'emulema. Kati amanya gano nkuwadde Christopher Damulira akulira Crime Intelligence Unit. Amisa alina byona Goloba mulya kabanya gabo wantu wonna mawulire owe wantu wonna bambi nyambo mperinki obo nkubire essimu ongambe eti kiwayo amanya gwayogeddeko tugalabyeko mu ssaga bwe gati. Then you can information mugenda kutya but currently seize the information for further search. Information gisizinze for further search. Ni amanya gamenyedde bulungi nnyo mugawulidde mugategedde. Kati mukulu wa Sanyakalo Charles Peter Mayiga Saloga Mulengejja futubadde Mmengo. Nkula buli mweraliikirivu nnyo naye n'abagenzi bwe tebaali mu biseera bye bisembayo. Osobola okulimba olwaleero n'enkya naye wattu ate amazima gamala ne gavaayo. Mwenna Abaganda abali kuno ne Bannayuganda mwenna kambaga ebintu bino bitegere bulungi nnyo. Sigenda kubazanyira mutambi bwe oba kansukenzingeko n'emikono. Nkimanyi abasinga obungi mwawunzikibwa nenze siriimu. Nkimanyi abasinga obungi babajjako information nenze siriimu. Naye ebigambo byenjogedde ku mutimbagano kuno okulabisa abasajja ba DP Block oba mafia bali Mmengo bali buli kimu bonna. Saagala oddemolize ekigambo kya muntu yenna ng'atuula ku CBS okwo oba ng'atuula ku BBC kabeere munnamawulire kabeere munnabyabufuzi saagala oddemu ekiwulire lwaki. Ebintu byonna bigenda okuyita basajja nga babimanyi. Mukimanyi nti Wasaanya yawandiisa kampuni ya Mwanyi Terimba era abadde atambula ebbanga lyonna ng'agamba nti agabendo kwa ssente za Museveni. N'awandiisa kampuni eya Mwanyi Terimba n'esente yabaga nti yatwala emmwanyi era zaatuuka e Dubai oba ne mu Europe zaatuuka. Emmwanyi ezo bulungi nnyo. N'ezijja bwe nebaga nti kampuni eno baagiwanduukula n'ebitabo bya gavumenti eri muwandiikiro gavumenti eriyo ya muntu nga ye ng'omuntu sekino mukola bizinesi. Abaaliko kano mujjukira bulungi nnyo omusajja Omunyarwanda yeeyita Yosef Tibahabulwa yeetuma amanya ag'omusajja omundooza muyitale mannya agalimu oluyitale bayita Mana Peneti. Bwemba nga amanya si matuufu mujja kumbule Mana Peneti yagamba nti atwala emmwanyi. Mujjukira abasinga obungi temwafuna information ebalaga nti Buganda y'omu ku Buganda kye kitundu ekisinga okulima emmwanyi mu Buganda ne kuddako
eastern part of the country muba gisu era nga n'ekyuma ekyali eky'omulembe kisosule mwanyi kyali Bugolobi wali opposite Uganda Communications Commission. Abatamanyi Bugolobi kankunnyonnyole kwata Kampala Road tuuka Mbitaala lino lidda ku Lerwe liriyongera ku Minister of Internal Affairs lino lyambuka ligenda ku ki lino ligenda wali ku kizimbe kya Genetic Simanyi byani bizimbe bazimbe byafiirirawo kati bireke njagala oyite Mbitaala olege otuuke ku nkulungu gye tuyita ya Airtel kati kuliko eriyongera ligenda maaso erigenda ku New Vision kuliko eridde Kolo ku Airtel kati kwata lino eridda ku Portobello oba eriyita ku Meat Packers gituba tukwata nkutwala kati nkuwa direction gwatamanyi vugira ddala ogende otuuke mu junction endala kuliko ekikuba ekiyingira eno ekigenda ku Ange era ekigenda ku New Vision wano wansi waliwo National Transport Corporation nawo vaawo tugenze yolekera waliwo awo otuukira mu junction waliwo ekikuba ekiyita wansi ekigwa ku masannyalaze gye bagakondesingira nekigwera erugogo wansi tugende mu maaso n'ekigenda kati bw'ova ku junction gye nkugamba awo si kyamanyi biriwo kubanga ebbanga ddene nga siri Uganda ebiri mu katundu akengeza okulaga naye katutuuse Bugolobi wali bw'ova okweyo ku junction gye tuba tutuuse Bugolobi awo kati bw'obanga otuuse Bugolobi waliwo ekikubo ekivaako ne kikkira ekigenda ewali kampuni ya Mulwana eya Uganda ya batteries n'amata Sime Fresh Dale eyo togenda genda maaso kati bwakava ku nkulungu ewo tiwa junction eyo kati ku mukono guno ogulya awo wali ekibangiriza ekine wali ekyuma kya Uganda Coffee Marketing Boards ate guno mukono ogutalya wali ekibangirizi ekya Uganda Communications Commission kati awali ekyuma ekyali kisule mwanyi era wali n'akatala akatunde mwanyi ku nsi yonna Museveni wamala okuwangula mu 1986 wayitawo ebbanga mpawe kaaga ne bapangula ebyuma byonna ebyali mu kitundu ekyo mu kampuni eyo nebitikkana babitwala e Rwanda ne batandikira okutta agriculture system Buganda yali supplying emmere mu Uganda yonna mu Uganda buli kitundu kyonna buli ssaza lya Ssaabasajja Kabaka at least mwabangamu ebyuma by'emmwanyi ebisunsula emmwanyi bibiri nga Abaganda balima emmwanyi batwala ne batunda emmwanyi oba ne bazisunsulira ku ebyuma byonna byagenda bifa byonna bisaanyaawo n'atandika okutta ebyobulimi gwali kuno ng'onsinga emyaka n'atagirina gyonga nkusinga Buganda kye kitundu ekyali kisinga okulima emmere n'emmwanyi Museveni ng'ayita mu bazungu nga balina olusanya Abaganda baafuuyira ettaka lya Buganda lyonna ne balitta agriculture sector neefa nga tokyasobola kulima kintu ne kidda n'emmwanyi ne bazittiramu n'aleeta programu simanyi korona simanyi byonna n'aleeta kasito kati bo okulima ne kudda mu western part of the country omunyankole bw'omunyalwa n'alima amatooke ku nsozi kubanga ettaka lyali vagini nga terina buzibu tebalifuidde ebbanga nno kati myaka tugenda myaka 15 ku 2 emmere gye tulya eva mu western side so nga ate emmere gye baalyanga yavanga waffe gwe tokwata ku mutwe guno n'obuuza nti what went wrong abaali batunda emmere mu Uganda kati ate ffe tugukima emmere mu Banyankole what went wrong kubanga kyali kiteeketeeke eyo si gye mbadde gendaga wewa Museveni yagenda n'agamba nti emmwanyi mana penalty azaagala zonna nekiyitako ne mu parliament awo ne bagezako ne bakiibwakanya naye nga mubimanyi batyo n'asirika lwali teruluusa ne batwala ekyuma kye bakoze ebushizi ti bushenye bantungamu kye bakoze nakibalaziwa ekyuma kiri ku international level ne baga nti omumwanyi gwonna oguva Uganda
gujja soka genda lintunga moja bagutunda je ba processingira baleke bagu exporting kati mwena kimutategedde ba MP ababuganda caucus bavuddeyo ne bakuba enduulu fate mugenda kukwata ku mwanyi lo ekyo bakiyita decoy decoy mujimanyi ke kanyebwa bakutega akanyebwa kati bano bonna buganda caucus bonna basingo bungi ate ba national platform nenga ba NR batubuzaabuza bawambye bassa abantu babba akalu tebanyiga bawambye abana babassa bamazeo kabaka bamuwamba tebanyiga buganda amasaza bagatwala tebanyiga abasajja bakabaka bamasaza bafa tebanyiga abajja fabike bajja abakulu bika bafa tewali anyega buli mu Uganda caucus befundikide balinga akabwa kasibe ku gali kalibwe kati munnange wagwa wekini Museveni kyagala nga bazukuka kati basasira ne bevude okwogera ku mwanyi Mayiga najja n'abalimba nti mwanyi simanyi abazirima mbibira simanyi kibi wolokoso naye ekyo tekitegeeza nti mwanyi buli azino ko wandiisa bagenda kujja ku musolo kikyamu omusolo mugenda gusasula era baga tekina buzibu lwaki tekina buzibu kankabateme namwaduki yate mu musika Museveni mwanyi zonna yazitwala dda he owns coffee in Uganda but agenda zimanaging atya aina ba agents bakozesa kati buli MP gwalemu bagenze simanyi eno gomba simanyi ludda kutandika kuba kampeni za mwanyi no ekyo bakiyita kukyamukiza abantu nengo already decision yakoleddwa dda Mayiga yomukuba agents abagenda kuba ba distributors aba support aba distributing ekyuma ekyo benyini ba MPs baina amasamba bali mu contract ya Mayiga bagenda okolya business zabo ezoku distributing yange mwanyi kati tebajja bagamba simanyi Museveni atwale manyi ebyo bisajja byonna bifere ezenkungana ziba kuba bobuuze lwaki bazikuba ku mwanyi abataka bade bafa bale boogera kabake bali bamuwamba bayogera ba foot soldiers bonna batiddo ne bakwate bateka mu komera ba political ani abaddaku olukungana lwaki bazze ku mwanyi kubanga bakimanyi nti kibagala okutambulirako nenga kakego bana basajja bonna ba agents ba Museveni abagenda omuyambako okugula n'okutambuza mwanyo zisuubuza kati bakulimba kuba tebana kibakwetaaza ekyo kyabalekanya kyonna bwe kiri ekyo akitegedde kula mukama engale z'amaanyi kuba tewali agenda kigamba ekyo kibakola bakuyita kaso kajinja mu kisaka kumanya ki ekifaayo kati bakase jinja mu kisaka baba batadde mugende musoke mulekanireka mweri neffeno twakimazedda omuntu yandibadde singa ekikuntu Museveni kiyakoze to own coffee kyadde kikyamu omuntu yadayina okusoka okukuba emiranga n'okukuba enduulu yadayina kubeera Mayiga confident n'anyoka nga bwe yanyoka bagenda musoloza omusolo ku biwaayo ku bintu bya kabaka esereze bawaayo ngobenaga nti lwaki ate kati mutandise n'ebintu byetujjamu ebintu byetusoloza mu sereze wa kabaka mugenda bijjako omusolo yavaayo n'akuba emmeeza lwaki yakuba emmeeza ku luwalo lwaki yakuba emmeeza ku luwalo nga revenue authority yamujjako omusolo Sister Rosemary kubaleke bagikwate musina buzibu ebyo natwa bimanya tubade myaka mukanga tukole ekyo bagikwata mu ne bagisikayo tukole endala bano ba MP mulaba jembi alokuba endulu bade gomba bali bonna era ka DP group DP block byonna nga mbona bambega ba Museveni bali mu opposition beba kirimu bakola enkungana kutiisa abantu kubateekamu nenge ekitufu bakimanyi gendo le Mayiga nga bali bagenda teeka ko musolo ku luwalo yakuba emmeeza yakola press conference kati kijja kusoboka mutandika ntyo okusoloza simbi mujja omusolo ku luwalo bwe kyatuse ku Mayiga nti European Union yayise etteeka nti egenda tandika okusobola emwanyi okuva mu Uganda naye olina okumakinga sure nti emwanyi zo tezaalimibwa ewaava ekibira nti ye era sente tejja kuba esobola okwidentifyinga emwanyi ezo sente liidentifyinga emwanyi z'ekibira
mukulu loya atoswaza nnyo satellite identifying ekibire kyasayibwa yedda ngebibira 95% mu Buganda byonna byasayibwa emyaka 2 egiyise where were you forest reserve zonna mu Buganda zasayibwa emyaka 2 emabega where were you to condemn that act. So it's now your time, your dealing with your father Museveni. You've come out to okutisa tisa abantu mbu emwanyi nabwe satellite ejje ekebere emwanyi is verifying that bwe mutulaba kama mutuyita mbuzi mutuyita ki so satellite verifying emwanyi ziri mu nsawo zazirimye ku ttaka lya mwanyi amabira g'abajjajjaffe agayitamu olugendo gukiri busoga Baganda baffe bagasaawa gonna gasigala sikaati zino katenizo mu nyumba zino zalumwemu okwawula eddiiro n'ekisenge oteekawo kateni awo mpanvu bwezi timusikako busino oyitamu nodda mu ntebe y'eddiiro kati mabira kakateni nga wolabeza ennyumba lumwemu n'oteekamu kateni sayidi ne sayidi osikako n'oyingira ekisenge tula mu ntebe kati mabira bagasaawa buli kkubo lyonna eriyingira n'okufuluma Buganda lyaliko ebire byali ebitojjedde nga ne ku makya olina kuvugana bwegenza kubanga Ssuulu oba Kalenga abeerawo. Kalenga olufu olukwata olweru ennyo nga tosobola kulaba ne munnaako limbasa nga tosobola mulaba bye byali ebira bya Museveni byonna n'abisaanyawo byonna. Sese n'omuwere bali bako ebinazi. Bonna Baganda baliko basaddaka ngambuzi bateeka mu mazzi ga Victoria ennyanja Nalubale tenywa musaayi okujja nga yeesaddakidde. Mudidde Abaganda bonna mubasaanyiza abadde Sese mutaddeyo Banyarwanda. Amasaza ga Ssaabasajja 3 n'ogatunda hard cash mu memorandum of understanding okuli essaza ly'e Buluuli Mayiga wafuna ssente hard cash. Essaza lino Elia Kamuswage coach Mayiga wafuna hard cash mu memorandum of understanding odiguza Museveni n'aliwo oli Kamuswaga. Kayunge wa Kimeze wakwata hard cash okutunda Kayunga mu memorandum of understanding sebo goyagala gama tuli basitu tutegeera kiki Sese yennyini wa mutunda era kyovola wali wabaluseyo Kabaka nga batadde Sese Kabaka mujjukira Kabaka gotwako go bali batadde Sese yali ku program ezo gyowandika wantu waliwo kuba yena namuli yitawo nembalaga omusajja gwe bali batadde Sese mu Kabaka we Sese balina tulo bali batadde byonna biri mu memorandum of understanding. Eyali ku program ezo nga mbaga Kabaka gwe bali batadde Sese wandiika wano kuba mwaliko byonna byali memorandum of understanding. Nantu Walumbe yaliwo Paulo Isoba yaliwo Muganda Paulo Isoba ne Baganda bakomera limwe nabali mu ggwanga lya mwe bali nnyo mulimu ogw'amaanyi gwe mwakoze Chala Sala Kamulali abambejja abalangira mwe n'abasajja ba Kabaka I salute mwe bali kukola mulimu ogwo ennaku 2 consecutive nga mukuba Mayiga mwe bali nnyo mwe bali ddala so abantu babano baliko okitegeera Mayiga na Museveni bamanya nti empewo za Buganda zonna ziwumulira Sese mu bizinga by'Essese ne basabira byonna ne basaawa Sese yenna emiti gyonna ey'omugaso egy'enkizo ne bagisa ne bagimalawo. Kale n'olw'ensonga eyo byerabira mugamba awula tebyerabira mugambi wulira yoyo nno ekyamazima obufuzi bw'NRM businga obwobote n'obwami mu bintu ebiwerako ekyamazima naye ate muwulire ki obufuzi bw'NRM businga obwobote n'obwami atakimanyi tamanyi byafaayo oba tabisomanga mu Uganda nga twegerageranya ku mulembe gwa Amini oba ogwogote niba ne mubadde mutya
tetusaana kugeraageranya Uganda ya leero ku mirembe gyalimu kakica. Era njagala kibuuliramu abavubuka mwagala nnyo ebyobufuzi naye omutawaana temuwaayo obudde kulowooza bintu ne mubigenda mu busomyo mubikomya kungulu bw'onyiiga ng'ojuliza obote bw'onyiiga ng'ojuliza ami lowooza ogende kino kiwe kibondo ku ntobo akotya tusaana okwegeraageranya kwabo betwegomba so si kubajeganga amiini oba obote. Omusajja ole bigambo yabyogeranga lwakuba tetwasooka mutegeera nga bwe tutasooka kutegeera Museveni. Akasajja kano kajja kwogera ebigambo bino ne tetwasooka kumanya koodi zaako ntuufu nga bwe tutasooka kumanya Museveni bwe yayogeranga ebintu bye. Kati twakajja tukategere nti akasajja kasimbibwa Mengo eno parallel state ya Museveni enaalewo buloko yeri emmengo kati kiri clear. Funded, guarded, protected by Museveni. Tetwasooka kimanya. N'olw'ensonga eyo ndowooza eddakiika zino asatu esigaddeyo kanze kozesa okujja mu general information eri air politics. Program yomubuli bulange Mengo kansoke njumuza dakika zina asatu nzise mu general information tuka tugende maaso. Alright. Okusookera ddala njala okusooka okubaza abakomredi mwe bakola video okwetola ensi yonna nga zankyukakyuka balonnyuma baleetera. Tukyali mu njega y'okuba nti baagala kusiba misango gya butujjuko president. Ngenda basaba tu concentrate ku kintu ekyo. Lwaki? Museveni nga wazaakola emirimu gye egy'okusiba amatu g'embuzi ku bantu baatayagala abaliisengo era wayagala okukolako president. Naye twakyanguidde ne tukikuba era kyafunyemu kye tuyita setback ne tannawummula. Abatabaddeko kambategeeza oba batafunye ebintu bino. Museveni tayagala Robert Kyagulanyi Ssentamu tuuka mu kalulu ka 2026 either amwagala mufu oba nga mutaddeko emisango gya treason. Emisango gya treason agenda gye muteekako atya. Mwaluwa gyagaana era ne mundu zaffe tukyazikubanja. Kati bwe yakwata bano baganda baffe n'abateeka mu kkomera emyaka 4 nga tebaliko musango gwonna. Kati olw'okuba nti mu kkomera omuntu wabeera ekituufu kiri nti kkomera ffenna tulimanyi omuntu atuuka ekiseera ne yeekyawa. Museveni anyigiriza abaana bano ate n'ayagala bakkirize emisango gino bakkirize emisango automatically aba afunye enkwaso gy'agenda okukwasiza mu pulezidenti amuteeka emisango nti anti baali bamugobera bakkiriza nti abatumanga okutega bbomu n'okukola ebyokulwanyisa akole ki amuteekeko emisango egyo. Naye ndowooza njagala munzikirize mwenna mukkiriziganye naye okuva lwe twakubye puroguramu ya Museveni eya Ssemwine Iso ey'abasibe bwe twabavuddeko ntukuba Museveni mwazzemu okuwulira ekintu kyonna nga bakyogerako ekyabasibe kabere fulufuyi nga kyogerako. Kati lwaki twakikubye? Nabagamba ng'oyagala okumanya nti abasajja bano okutegerako kwabwe kwa munguuba era beekuba nnyo ggoolo. Nabanyumiriza ono bwe yayogedde ekigambo kino. Ono bwe yayogedde bakkiriza ti emisango bagize era bagambe mu kooti. Omwana bayimiridde ne bagamba bagamba Bobi Wine yatulagira ng'okola ebintu bino. Era Bobi Wine y'omu ku batusibisa. Abantu bagandi Museveni yabasatu bagandi gana gavumenti. Abaana bano tebabakwata emisango gya byabufuzi. Si political prisoners abo n'oganda boza political prisoners tebajja bakumbu. Abaana bano bagamba bakwatibwa ne bomu enkolerere ze bakkiriza. Bakwatibwa n'amasasi ge bakkiriza. Abaana bano si ba Luganda tebaba bajja wamu. Baba bajjanga mu bifo eby'enjawulo. Abaana babasanga nga bateze bomu bo bennyini. Baatulisaako ezimu ne batuusa n'emmotoka za poliisi. Era babyeyogeredde awatali kubakaka awatali kubagamba nti mwogere kino oba mwogere kino. Gwayagala abaana babendi basibe oyagala basibe paka ddi Bobi Wine bano abaana baddaga babeera eruzira paka ddi. Tugamba nti kamwa kabi kassa siroganga. Weewalanga nnyo omupangisa apangisa obwongo okupangisa obwongo bw'obbutwala gw'onoosigala ng'omutwe mukalu. Wattu kyero kalwato nti Museveni apangisiza emitwe gy'abantu n'atula mu butuuzi n'agikoleramu emikolo gy'ayagala. Ono nno bw'ayogera seewuunya kubanga already ye baagenda okupangisa omutwe gwe
ate muntu basanga muntu muyakadoma kati nabanga yali yawunchiddamu Museveni apangisize emitwe gy'abantu mingi nnyo n'agikola mu byayagala naye ate ono seewuunya olwedde basanga omutwe mupangise nga mulimu kadoma kwe kwogera ebigambo bino kati tukimanyi nti bw'okwata abantu ku fayiro ebeerako abantu 10 abantu bafe bawambibwa abali mu musango gwa treason abali mu military court era bali mu makomera bavunaanibwa tebalina misango bw'obanyigiriza ne bagaana wakkirisizaako abantu nga 3-4 fayiro eriko abantu 18 kati abaganye nga bamaze okutegeera ulira Balamu byayogedde wano waggweramu akazannyo abaganye ulira Balamu byayogedde abo abatemu ab'ebijambiya nga tetemwagala kwetonda mubeereyo era nsaba gavumenti abatakkiriza misango babasindike mu kooti kawedde mudda Balamu go and eat your mother something in your boss's voice Museveni Balamu baruga Balamu bakapa mahara kakuwedde kodda go and eat your mother something in Museveni's voice. First and foremost, omuntu agamba nti wasomokero mugumyeko nga tasobola conductinga mutwego kumanya public kikyeyogera na kusoma history kitegeezebwa wasomera bwerere bagamba ebyafaayo byeddiringana history repeat itself. Why? Whatever you are doing and whatever full figure is doing has been done by other Museveni's regime, but where are they? They are nowhere to be seen. Because because sometimes when things goes wrong, whoever was in that deal, Museveni eliminates each and every one because you've messed up his plans. So wavudde n'ogamba nti buli abadde eyaganye okukkiriza omusango gavumenti emusibe yakaji egenda musiba ku ki kubanga kotegera kugamba yes we have 18 suspects on one case, on the same case, but 3 accept the case. The 15 refuse to accept the case. Kati omusango ogenda good driving otya kubanga already it's in history besije abandi bonna babasibyeko emisango gy'ekisiru sisume yakwata abaana sima yali muyeekera ogenda okuvunga ebintu bya kisiru nnyo the same thing mwagala okukola Robert Kyagulanyi Ssente bimwamukola Arua kwegamba mmwe temuyingirako ddala obuzibu bwe buti alina amaziba akagabagamba olwaliro Museveni ne family n'abali mu regimu eno mwenna abaaka bano temwali meant kubeera mu office ezo. You were not meant to be in those offices. Politically, naturally, you are not meant to be in those offices. You are thinking a capacity. Everyone sinyo. Temusobola kubanga bobo ogenda okukola ekintu tukiyita okwefumiitiriza osooka neweefumiitiriza ngenda kukola ekintu kino kyekikivaamu public gye tulimu ekyali public ey'omu 60 ey'omu 80s ey'omu 90s tuli mu 2024 in the .com era ewali internet whereby people they can speak their minds and we have evidence and you still come and cook your fake stories that you want to blackmail Kyagulanyi Ssente because you want to block him from stand against Museveni. Tebijja kukola history wali nga musibako abantu ebintu ebikyamu kubanga tukimanyi information weri kambadde mu voice note ya Balamu ng'abaana baganye buyanyize kati onyiga ki kuliko mwanyoko ulira abo abatemu ab'ebijambiya nga tetemwagala kwetonda mubeereyo era nsaba gavumenti abatakkiriza misango babasindike mu kooti. Nzize mbasomesa ebintu bingi nnyo
omuntu mwayogerera ekigambo ng'akyogera n'obulumi omuli ku mutima obuwanga obudde n'owuliriza ekigambo kino akijje ku mutima bw'owulira enjogera ya Balamu abanga agamba embwa zitikubya amapiira bakati tuzzeeko kino problem n'abagenzi be batyo baali ekisookera ddala mulina kye mutamanyi bw'oba olina sirimu wabeera signs and symptoms mukimanyi nti rigimu eri kalebwerebwe signs and symptoms zimaze okulaga weeziri olw'okuba nti mmwe you are not meant to be in those offices temusobola kulaba indicators but one of you that is General Kahindo Tafire Mavia Kuku he had already on several occasions warned you because for him he knows exactly what is coming. Your regime is overdue. Torture and kidnap is not working anymore. You were in that office on the will of the people. If the people decide that we are no longer interested in you to be in that office, just get out of those offices. Let people decide what they want. So, bwemuna tuofosinga kombo kuba mukozesa mundu, mugenda kusuula buli kimu. Whereby, nti kati buli muntu mwagala mujja mu business, buli muntu mwagala mujja mu education, buli muntu mwagala mujja mu agriculture. Ngate mukimanyi economically gwe mwasoma nga muyise madinisa, mukimanyi nti omusolo tax base yeggwanga eyimirira kuba locals, si kuba foreigners. Mudidde economy ya Uganda mugihandiza over kuba foreigners. Which foreigners bali bagenyi anytime they can leave the country with their cash togenda muvunana. He has all right to get out of the country with his cash kubanga sente zize. Kati godidde munanso omuchunya omutaddeko emisango ate mweke nyini mukulietinze instability in the country kubanga mukyali mu mechanism ey'obuyekera jango politics takyakola nchiddamu kuno Museveni kwoli bamba parliament kwe bali ekizibu kye tulina mubadde ku TV ne radio zammwe baba yito olw'omukaaga ne mujja ku TV nga mumanyi musobola okudiscussinga politics gently intelligently kubanga muri ba leaders nga temusuubirayo nti ffe abawagizi tusobola okujja tutandika okugera ensonga zino ensi nezitegeera kati kizibu kye mulina mukyalina mentality eri nti musobola okugenda mwogera programu zammwe ez'ekisiru ensi neziwuliza. That is wrong. Kati ezijja ku Museveni jango politics wota na jagenda twala gwanga no kyovula temukira ku machine mu bus center ne mwewana kyovula mukira ku machine mukola propaganda blackmail kati mbabule chimbate mu kitegeera economy ya Uganda 60% sente Museveni azikozesa mu data politics. Museveni asobola okuba TikToker billions 10 n'agaana okuteeka eddagala ekiruddu. Nemo buuze sente zo wande ba TikToker ebintu byadde boogera bivuddewo oba balwadde mulago bagenda sigala nga bagenda kufa era kigenda kudda kuggwe kawo mentality. Ojja genda ogule artist omunabya bufuzi omuwe sente aleme kwogera ku nsonga enkyamu eriwo. Sente zewandibadde okwata ku nsonga zetwogerako nti kiruddu teri ddagala amalwaliro mafu enguudo nfu kwata sente zinvesting mu nguudo ezo mu malagala mu malwaliro bwe najja okwogera nojja kumpita mulalu wadde tuli ba criticizers but when you start do exactly what you're supposed to do there is no need to come on social media to start to criticize your government. But because mukimanyi muzanya jango politics nti it's better we buy off some fools and we let the problems to stay there because you based on those problems to ask for money. Vamuna kitegeera. Museveni yes politics wali what? Politics we wabayekera. Wabutemu wakuwamba. Ate annyo omuntu ayogera. Kati bw'atyo omuntu ayogera. Museveni tafokasinga ku kintu ky'oba oyogedde nti kikyamu. Afokasinga nnyo ayogedde ekigambo ekyo muyimiriza nti naye nga tajjeewo olwo ekigambo ky'ayogedde. Do you copy that?
njala mufune bulungi Museveni banne bana abakawo mentality bwe twogera ku bizibu tebabe focusinga ko bikolako ate bafocusinga nnyo okugula ffe ababyogedde ebizibu ne bisigalawo kubanga bakozesa ebizibu ebyo okufunirako ssente mu bazungu nga wolaba ekiteezi ebisasiro by'ekiteezi babigendeko ebbanga ddene wabula balukwago bali bafuna ssente donations okuva mu bazungu okukola ku kintu ekyo kati bwe kyabaluse wasabye ssente endala kubanga bo kye baagala. So when you talk about the problem, they don't solve that problem, but they use that problem to ask for money. Ekintu Museveni kyakola Mayiga kyakolera ddala mu Buganda. Bwe twogera nti amataka ga Buganda bagatutte, he doesn't go there to check ettaka lumbiri yayogeddeko balitutte. Bagobya abantu Lusanja kwabaddeko abalina kyapa mu ngalo. Omutaka afudde, omutaka omutuufu azzeeko. No. Era akola nga Museveni bw'akola gaddibe nga linga ebwetunda omuzigo kubanga ye it's on his added advantage okukola ekyo. Essaawa zino kasasira ajjudde mu Kampala mukono wa Kiso. Enkuba esobola okutonnya ebire ebi kolera n'abalukawo. Immediately mayor, ba minister, ba MP, UN America abakuba banayi abasajja bafunye kolera ate mu tuyambe World Health Organization abasajja bagala ssente ate okulwanyisa kolera nenga benyini batandise kolera obutajja obisaaniiko kyekyo ekituufu example gye nkuwadde kasasira ali mu Kampala Ntebe mukono wa Kiso. Abulamu ebire byenkuba ebi nga ne toys n'ezenkome ziri mu Kampala bazitadde kati kasasiro yegatte n'empitambi kolera asituke. UN Minister of World Health Organization, World Bank, bandanga Uganda bafa kolera tuwawe sente kubanga ekyo ekizibu bakiresonga bakintu bakyetaagirako sente eyo enkola ya Museveni. Yensonga lwaki ne mu politics watu wamukola atya. Yamanyi politics wetakyuka. Gwomuntu gwe mwanalizinze konti mubi ye gwa focusinga ko kubanga ajagera mukolera data games ze. Omuntu alina omugaso ku ggwanga tamwagala the likes of Zake tizaki abaga teri kubba sente ba investinga sente mu parliament ne bajjayo Zake after Zake getting out of that office what happened? Zake bamujja mu office nga insist nzire kubba sente mu parliament bamujja mu chechawo 0 milioni 5 simezi service fee simebi no bitikoze bitya simanyi gulo tuite kasasiro na avayo kubanga bali bapenti Zake yeke kibuloke kirulidde sine bajja mu Zake amulwa mujja omwajja mu Zake vulugu yenna twogedde ku Anita Amongi okuba ne ssente zitalinaali nga teziriko source. You can emutekako the moment omukulembeze yenna nga speaker oteekebwako sanction. Ebeera bad image mu ggwanga, it's a bad publicity. Yalina okuresigninga with immediate effect. Yabba amabaati bad image to the country alina okuresign. Kati olw'okuba Museveni bwe tudda mu politics omutuufu tabja musobola kati alina kulekawo oyo jango politics n'alekawo Anita Amongi kubanga Anita Amongi amanyi nti alina omusango gw'okubba. Museveni ajja muga nti Anita Amongi nti aha njagala age limit eyitewo nti eyitewo age limit okay no problem ngenkyayita parliament today we are going to pass age limit if you want or if you don't want it is a must. Who are those one secondarying? Ngazo nemba taziwana. Kubanga kyayagala kikole. Kubanga licha ki? If you want to prove this, umanya yogera omwa maga. If you want to prove kyenkugamba ngoyagala kikakasa. Ulira kano kankusomere kano.
Bas Mau yayingira mu government ya Museveni ne batondayo DP n'agamba nti bagenda kuleetawo okukyusa obukulembeze mirembe, peaceful transition. Bwe basayininga Mau ne bamwefuulira ne kiyitaawo. Ne banga bagenda kutambuza Mau eggwanga lyonna bamufumba gyesimbe bwe namukuba mission neegwa. Ne batandika okuleeta ba MP baleeta amateeka ag'okukyusa ebyokulonda. Twabakubye n'empuuga nga mwalire biggwa. Kati manyi kye baakoze? Bazizza Mau yekennyini ye constitutional minister go bazizza kati yagenda okutembelinga amateeka gano wammanga awuliriza. Bagambye bati electoral reforms Mau to present proposal to the cabinet nti Robert Mawobe agenda kuleeta ebiteeso byagenda okwanjulira ekisiga efuzi erya gavumenti. Ebiteeso bino bye biruwa. Kwekuli the presidential term limit to return. Kwekuli ekomo ku bisanja ebyomukulembeza abayaabalina okufuga. Ekyokubiri, cabinet to deputy MPs move to elect president. Nti cabinet esiga efuzi ligenda kuteesa ku butya abakiise mu parliament gye bagenda okuleetamu etteeka erironda president batujjako obuyinza bwaffe luli mpuuga yali alireeta. Ekirowoozo ekyokusatu, women MPs to serve 2 terms nti bamemba parliament abakyala bakufuganga ebisanja 2 byokka. Ate muyinza okugolombo yabyogedde abijja bibino bibyo. Kati oyo abireese ye constitutional minister Mau gwe baleeta, naye njagala owulirize Mau byayogera. Constitutional minister wulira byayogera birimbi kusomedde byagala okuleeta. Wulira Mau constitution ye minister akwasaganya ku ssemateeka agoberera amateeka n'ebira. Kati bwe mmaze okusomera byagenda okuteeka mu baminister abirete mu parliament wulira byayogendere Kyagulanyi. Wabanga ddala ayagala okufuga Uganda abeere wa mazima akolejje mu kifo ky'okuzimba ekibiina. Kyasigaza kyokka azimbe jje alangirire nti okuva na leero ngenda kubakuba masasi muve mu ntebe. Kyesisigaddewo kyokka. Oyo ye constitution minister kati kyekiri kyenkusomesezza jango politics wa Museveni. Museveni he better deals with the thieves and the murderers than dealing with a gentleman or a person who's well versed with the law. Nchidam, Museveni can deal with the murderers, thieves, idiots than dealing with those who are versed with the law. Takisobola kikiriza. Mbasomedde olwo minister constitution byagenda okutembolinga. Wulya byagambye Kyagulanyi. Yagambye Kyagulanyi mu Kyagulanyi ave mu kuzimba ebyobufuzi n'okuzimba ekibiina wabula agenda agule buguzi mundu atraininga amagye bw'aba ayagala mu byobufuzi. Kyokka yaleeta proposal ziri. Kyembagayo kondoza mutegedde bulungi kyembadde mbaga kankabaddemu. Wabanga ddala ayagala okufuga Uganda abeere wa mazima akolejje mu kifo ky'okuzimba ekibiina. Kyasigaza kyokka azimbe jje alangirire nti okuva na leero ngenda kubakuba masasi muve mu ntebe. Kyesisigaddewo kyokka. Bwe nsukako wano ekibuuko mumbala bannennye ku mutwe. Video wedde ngifundikidde mukama wa 10 mpeera tusekane ku lunaku olw'okusatu saa 2 ez'akawungezi. Wabula video zimwadde mu nsaba eza Uganda enyenkya nazitadde ku YouTube channel yange ez'omwami oli okuli omutaka yabadde annyonnyola ensonga zonna ezibadde zibuusibwa zembadde njogera ku video ziri ku YouTube yange. Oba mugende ku channel eya Uganda empya video kwezi zonna yazibateredde mu information. Mwagala nnyo okola ebimansulo ne ensonga ezikwata ku gwante mwagala zira mugende ku YouTube channel ya Uganda empya oba YouTube channel yange video nazibateredde gye ziri. Mulaba information ebintu bigenda tuuka nga mbitegeera so sikuba temusobola kutegeera bintu bino. Kale ngifundikidde mukama bankomere wabula bwala bwononeka abantu walire tulisinkana ku lunaku lwokusatu. Nkiddamu mukama kuma Ssaabasajja Kabaka kuma bannayuganda
kuma na buli Munnayuganda yenna yagenda okukima gye yagenda mu nsi z'Abagulumeeru afune ekyo ekirabira family ye. Ensi sinyanga abantu balina kyakulya ew'okusula tewali, babagoba ku mataka, babamenyera enju, bawamba abantu. Mukama kyusa gy'oli otumbeko mu ggwanga Uganda kubanga Bannayuganda bali mu kubonaabona. Basajja batawamu bali mu kutya tebaagala kweyogerako. Ate ffe aboogerako batulaba kyamulinga essalaamu ery'ensenke n'otufutiza naye tetufuddeeyo. Nkusaba n'obuwombeefu kuuma Ssaabasajja Kabaka, kuuma Uganda otujjire enkwezenge mu ggwanga ate tusobole okuba nga tufuna buli kitwagala. Buli Munnayuganda yenna yagenda okukima ssente gy'ali mukuume aleme kutuusibwako bulabe ate afune ensimbi nga bwe yazikima. Osse ekisa kyo ku mitima gy'abantu abali e Kampala abaweerezebwa ensimbi okukola emirimu gyabo abali ku kyeyo. Babeere bakakka baleme kulya nsimbi ezo olw'ensonga tebamanyi bantu bizibu ki bayitamu abali mu diaspora. Baganda baffe bakola emisana n'ekiro okufuna ssente ezo. Kale mwe abali ku ggula namwe mbasabira mufune ekisa. Bwe bakuwadde 10 lyako siringi emu olwenda olutwalire okukola emirimu gy'omuntu oyo. Bambi si kirungi kulyasereza muntu akuba kyeyo. Bantu bangi baagala kudda Uganda ne balaba ensi etabanguka. Kale gy'ala basaba muzuukuke tulwanire eggwanga lyaffe. Mukama bakumira takuumira mpeera. Mweba video wedde.